kakati mugamba mutya balungi abeekuumira kusenga Faith 256 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero ennaku z'omwezi leero ziri nga lumu omwaka ogwa 2026 mbaniriza kusenga Faith ate ne mbaagaliza omwaka omulungi ogw'essanyu ogw'emirembe ogulimu omukwano ate omukwano ogunyuma. Leero mbakedde ka message kange ke njagala okubawa kangu nnyo. Bannange zino empisa embi ez'okwesiba ku bantu muzireke mu mwaka oguwedde. Yingira omwaka omujja n'abantu abapya. Mulekerawo ebintu by'okwesiba ku bantu, yingira omwaka oba beera mu mwaka n'abantu abakwagala. Naye n'obeera n'omuntu you keep dragging them from 2021 tebakwagala naawe okiraba era okiwulira nti tebanjagala. Era okiraba nti omwesibako. Naye buli ssaawa oba onoonya obusongasonga bw'osobola okwekwasizaako nti anjagala naye lwakubanga, anjagala naye lwakubanga, omuntu ow'okwegayirira obwegayiriza okwogera naye. Oli mulungi ekimala, oba oli musajja, oli mugagga ekimala. Olinza okuŋŋamba senga kati biki byoga nti ni mugagga. Yes, tebakuliisa, tebakusuza, kitegeeza weesobola. Oba oyingiza 3,000 weesobola. Bw'aba asazeewo okwagala mu eri ettulu bali abakwagaliddemu, akuwa ekitiibwa ate akwagale. Mulekerawo okwesiba ku bantu nti boogera nammwe nga mugenda bbawa ssente. Bw'aba togenda muwa ssente temuyina mboozi. Ayogera nawe ng'ayagala kwebakako. Bw'aba togenda muwako kasolo temuyina mboozi. Kwegamba mwe emboozi eyammwe yeetoolera ojja ddi okumpaako. Nkulaba ddi, mpaayo ku ssente. Temuyina bye mwogerako bisukkaawo. Abantu abatabaagala mubaleke mu mwaka omukadde. Bw'oba oli mu relationship nga wuwulira ddala nti mu butuufu relationship gye ndimu ndi mu kifo kikyamu, omuntu nkaka mukake, ng'omuntu n'okuwaako obuwe osooka mwegayirira, omuntu akwagala tagenda kwegayiriza. Bw'oba by'okola tobitegeera ajja kugamba gamba omanyi lwaki saagala kubeera nga neegatta, kubanga ekituufu kiri nti munnange onnumya, oba munnange kino, oba munnange nina ekizibu seewulira nti njagala. Ategeera nti munnange tukisalira amagezi kuba tagenda kubeera nga buli ssaawa akubuusa myala. Naye omuntu wakwegayirira bwegayirizi, bannange okumufuna ku ssimu osooka kubira kyalo kiramba, mumukubireko, mumugambe mwetaaga. Eyo embeera mugireke mu 2025. Genda mu 2026 ng'ogenzeyo n'omuntu akwagala, omuntu asobola okuwa energy y'emu gy'omuwa. Nkubira nange nkukubire. Sindikira obubaka nange nsindike, nyamba nange nkuyambe. Twesanyuse ffenna nga tewali nti nze mmenyeke nnyo. Naye ebyo bye mubeera mu relationships, ebyo bye mubeera mu mukwano. N'obeera ng'omuntu agamba nti wafiibwako embwa. Mulekerawo okubeera n'abantu nga mulowooza nti babayamba buyambi obbaagala. Omuntu ne bw'aba mubi. Ne bw'aba mubi. Olaba ssebabi alina abamwagala abamweguya. Ate olwo ojja kuŋŋamba nti bamwagalako ssente. Abalina ssente tebaliyo nga tebabayina babeeguya. Mwagalako ssente abalina ssente tebaliyo kyogamba nti balina babeeguya. Mulekerawo okwesiba ku bantu. Bannange omukwano gunyuma nga gw'oyagala akwagala. Ate munaye kisinga okunnyiiza nti oba okiwulira nti kituufu omuntu ono tanjagala. Era kasi totandika questioning relationship yo. N'otandika okunoonya amagezi, n'otandika okwebuuza ng'owulira by'ogira tebigatta. By'ogatta tebigatta ng'omanya nti yes. Nga bwe bitagatta era kituufu tebigatta. Muntu aŋŋamba nti anjagala ng'amala wiiki nga tayogedde nange. Wiiki nnamba nga takubidde nga tayina essimu. Mumulowooza airtime wa ssente meka akubira omuntu gw'oyagala. Kitegeeza omutima tegumukulumira, kyova olaba takkubira. Kati bwe gumuluma n'alyoka akuba oba si kyo n'agamba bannange. In fact n'ennaku zigenda tamanyi. Agenda okukabera nga nasembayo okwogera n'ono ddi ng'akusindikirayo akameseji ng'olwosanyuka nnyo ng'otimba amannyo ku ngulu nga naawe woza bakwagala. Ate omuntu bw'ati asobola n'okukuwasa. Mumuliza olowooza nti omuntu okukuwasa kwe kwagala. Omuntu asobola okukuwasa nga takwagala ng'alina byakwagalako. Oli mukazi mulungi, oli presentable. Oli mukazi asobola okubeera ng'amumalira ebizibu bye waba abiyina nti olina kasente. Oli mukazi asobola okubeera nti ne waba akuzaddemu tagenda kubonaabona na mwana nti n'abasajja kati babala balinga ffe. Tagenda kubonaabona mbw ate kuweerera mwana amanye oyo omukazi alina ssente. Ne bw'omuzaalamu omwana we asobola okusoma ate mu ssomero eddungi. Nga byakwagalako, nga talina kinene kya nnyo kyakwagalako. Oli mukazi asobola okubeera nti bizinesi oba yeekutte osobola okusola akakadde. Nga byebimu ku byakwagalako gw'owooza njagala. Teyandiŋŋambye kumpasa. Era alina kubanga njagala takwagala. Kankikuteere mu luzungu okitegere, they do not love you. They love what comes with you. Muyige okwawula abantu ababaagala n'abatabaagala. Tuula wansi
Tula wansi okwate pen n'olupapula ku resolution yo ekirina okusookako kufuna mukwano gwa ddala kwagalwa nga bwenjagala abanjagale kwagala nga nze bwembaagala yeesooka ku resolution yo nga tonnaba kuwandiika nti simanyi omwaka guno njagala bino njagala biri nsaba biri ntuuke ku bino ne bino ekyo kye kirina okubeera ku lisiti ye ekisooka kasita oba omanyi nti omukwano gw'olimu tegugatta omuntu mugambe nti leka mukwano tusigale mu mwaka guno omwaka waba asazeewo okusigala mu bulamu bwo akulageko effort nti yes I deserve to stay in your life nonti kusigala awo nga just muli awo mbu mweyagala naye nga ne bye mweyagala tebitegeereka nawe kenyini tosobola binnyonnyola banno omusajja oyo akwagala bannange anjagala naye lwakuba kasita otandika naye lwakuba mufumbo naye lwakuba ki abafumbo tebaagala bw'aba yagadde ow'ebbali n'afuna omukazi namba 2 kyogamba agenda kuyisanga kyonzira kubanga mufumbo then automudatinga oyo aba tali ready aba ayagala kuzannya buzannyo ayagala omukyalo ow'okubiri ajja kuyisanga era omukyalo ow'okubiri era ng'oli mukyala we omanyikiddwa temukukuta ate ng'akutadde mu maka oba mu muzigo oba ki kyonna kyekiri naye ng'akutadde ewuwo omusajja obadde naye emyaka 4 mingi obadde naye omwaka gumu olinza okuŋŋamba nti ate naye toyina yadde ky'omumanyiiko yadde abeewaabwe bw'ogezaako bimubuuza nga yeeyombya oyagala bba oba oyagala nze oyagala bba oba oyagala nze amayinza abakazi muntabula temumanyi kyemwagala nga lwaki tomanyi kyoyagala akuleetera okulowooza nti nno gwe tomanyi kyoyagala mbu ye yamanyi gwe kyoyagala nga lwaki yaba amanyi kyenjagala obugamba omukazi munnange ndagaako yadde muganda wo oyagala baganda bange oba oyagala nze ojja kusalawo kimu ku byo nkolage baganda bange obaganze oba oganze nze akulimba akubuzaabuza akujja ku mulamwa bw'aba akwagala teweetagana mugamba nti munnange ndaga ku baganda babandabeko ajja kubeera ng'agenda naye mulekerawo okubeera n'abantu ababaswalira ng'aswala ku lulwo ng'awulira omuswaza naye ng'omanyi lwaki omuswaza kubanga olabika bubi ye bw'alobooza beauty lies in the hands of the beholder ako kagero k'abazungu obulungi bubeera mu oyo akiyina oba like buli I don't know how to explain it in Luganda naye gwe kyoba omanyi buli muntu obulungi abutegeera bubwe gw'oyita omubi waliyo amulwanira munno oba tomwagala ate tomumalira budde mulekerawo okubeera you guys are so narcissistic like you are so like nkiyita nti manipulative obeera n'omuntu nga tomwagala ate nga you are not willing to let go oyagala oli eno olye n'eri toyagala muleka agenda anoonya omulala kyokka ate tosobola mwagala byayagala kumwagala oba byagwanidde kumwagala mwabeere n'abantu ababaagala bye mugwanidde okwagalwa we all deserve to be loved right because we are beautiful in our own ways obanga alaba nti toli mulungi kimala akuleke kasita abanga yaliyako kyalidde akuleke aleme kuli ate kumalawo bumazi mubeere bulungi mbaagaliza omwaka omulungi ogw'essanyu ogulimu emirembe ogulimu ensimbi ogulimu obugagga ogulimu obulamu obulungi obutalimu ndwadde baagaliza buli omu kyabalamu nange kitambule ka business kakutambulire kaloke gubeere omwaka ogugenda okufuuka ogw'obugagga mubeere bulungi akuuma atakuumira mpeera mbaagala nnyo bantu bange. Yeah.